of course amawulire gakyatambulira nnyo mu bululu naye era neeno mu entertainment ne mu social life tukyalinayo amawulire kakati tugenda okutandikira enamba yange ya WhatsApp kweri eyo 0759277305 ne bona bako n'ogifiirako tejjayita mutera jjajjikwata so oweereza buweereza audio tira jjajjikwata ne bona bako kumacha n'okibaka akawungeezi jjajjikwata so tukuba buweereza audio otugero tandikira olunaku olwaliro wentandikira nga wowuliriza ng'ombuulira kyolowooza kati ntandikidde wano tandikidde ku mwana kukkiriza Becky amanyiddwa nga Chosen Becky kakati Chosen Becky mu wiiki emu mu space ndoza ya wiiki ng'emu akoleddemu emikolo gye egy'okwanjula n'akoleramu emikolo gye egy'embaga tumuyozaayoza mikolo gye gyali mirungi nnyo okutandikira eri mu kwanjula abantu abamanyi ebyemikolo bangamba Sayimo omukala yataddemu ssente za ddiko yabadde mulungi ne bangamba ne ba service providers be yakozesa bonna ngamba yamanyi wa mikolo gye agenda atobe na bufumbo bwe naffe tutoba n'obwaffe kakati uli kumuzi ku nkono yayo tojiba ntodda ku mukolo gwa muntu mambiye agenda otobe n'obufumbo nange obwange bummenya kakati kumbaga yakola ka private wedding si bya mama masuulita mama gundi n'oleeta banange embaga nga omuntu yava mu kyalo zitama n'osooka ondabira baasi ku makubo bano bavudde masuulita kati ku tayimu y'omukolo nga gunaatera okuggwa emusefo ky'okubuulira abantu obbaagaliza ebirungi abeera mu kulanga abajjidde mu baasi y'emasuulita kyamaani abaleka ebyo yabiganye yayiseeko batono banaasobola okuliisa bakkute omwanga kati nnaku z'abantu bakyakukutira ddala ku mikolo omukolo gw'abantu 200 okukkuta okusangawa nazzi kuno omuntu ojja ku mukolo olina okulya ku keeke naye osanga omukolo ng'abantu bangi nga ne buba oyagala kubawa keeke tesobola kubamala kaakati yagambye I want a few bensobola okuliisa bakkute Becky yali smart nga bwe muyinza okumulaba yali musanyufu omwami Professor Sekajja era nga ye Professor Mukombi atenga mukambwe era nga yali atuuse ku mukolo naye yaliwo nga musanyufu kakati ebyo byonna ensi yonna yagamba wow Chosen Becky okikoze kakati ensonga we yali Chosen Becky mu byonna mu nteekateeka balina akantu ke baakola ak'enjawulo abaana ba Chosen Becky bwe baali bayingira ekidaala baakwata ebipande okwali obubaka obukambwe obubaka obumu bwali bugamba nti we introduced you the Sekajja ekipande ekiranga kigamba nti we finally got a caring we've finally got a caring dad n'ateekako we are the Sekajja omulala najja n'agamba yes my mom now owns the name Sekajja ekipande buli kipande bw'ogenda okibira kina gwe kikoona for example awo ekipande ekya yes my mom now owns the name Sekajja abalabire wala bagamba nti kikoona maama w'abaana eyasooka otekedde bulungi kati ekyokubiri we've finally got a caring dad we are the Sekajjas mbu kikoona taata eyaliwo mbu yali tafiirayo ddala mumulaba kusiika mukyere nakwekabya ku social media mbu nga tafiirayo ddala era ekipande iwali kikoonwa ye tuba tuli awo ne tujja we introduce to you the Sekajjas abantu bagamba nti lwaki abaana obasindika mu lubu lw'abasekajja amangu ago ng'ate Sekajja si abazaala n'ebifaanaganako bwe bityo kaakati ebipande ebyo abantu ab'enjawulo babireactinzeeko ku ngeri ey'enjawulo abamu bagamba bannaayi ate Chosen Becky temumutambulirako nnyo mujja mulinnya ku lubuto mumwabye mumuleka atambule obulamu bwe nga bw'ayagala omuntu agenda okukola omukolo ng'ayagala gukola nga bw'akola ki nga bw'ayagala kyovula abantu bakola emikolo mu bifo eby'enjawulo onagamba nti nze ogwange ngwagala ku lyato kubanga ye kyayagala Katonda ayinza oba yakola omukolo gwe ng'alina obubaka bwe bw'ayagala okuwa abaana be kaakati ndowooza tusooke tutandikire wa olina kakiripu k'omukolo mpa ku mukolawo oyinza okumpayo ku react abantu bangi aba reactinga by the way
tutandikire kwani soka tutandikire